nkyayira ddala enjogera ey'ekisirusiru. Olwaleero Museveni ono ayogera si ye Museveni gwe twajja naye okuva mu nsiko, ono tumbalanga Museveni wa Kadaaga. Obwetaavu bwa Museveni n'amaanyi g'alina olwaleero gava mu mukazi oyo Kadaaga atwala ebitundu 7.5 ku buli 100 ku kutambula kwa Museveni by'obufuzi. Baniriza nnyo yenze Kanka Kapita yenze producer wa TM9 Television nze nzuuyo kutuusako nateera Honorable Major Hajji Abdul Nadduli mu kitundu kyaffe kino ekirala ekya Political Dose. Ku mulundi guli nasemba okubeera wano Hajji Nadduli yali mulwadde erinnya bwe yazzeeyo okumuceekinga kyannaku baamusanzeemu obulwadde bwa sukaali. Nsaba mukwano gwange gwe ntambula naye mu Political Dose eno Hajji Biyinzika mpeerereze edduwa ey'enjawulo eri Honorable Major Hajji Abdurrahman Nadduli kuba yalwaddemu ku sukaali. Hajji Biyinzika yoyo gwe mulaba ku screen awo omusajja mugundiivu nnyo nkola anyambako okubatuusaako Political Dose. Ng'oggyeko ekyokusoma edduwa eno eya bulijjo gye mbagamba ate ayinamu ak'enjawulo gyo ke sibagambanga. Hajji Biyinzika asomera omuntu we yakuva ku maaso edduwa. Yogerako naye ku namba y'essimu eyo gy'olaba ku screen naddala mmwe bannaffe abali emitala w'amayanja nga waali agadde okusomera edduwa omuntu we yakuva ku maaso. Nammwe mwenna abali wano naye ng'emirimu gikumalawo yogerako n'Hajji Biyinzika oweereze edduwa eri omuntu oyo yakuva ku maaso nate era ne bw'oba wooli wano nga waali etaaza edduwa oyo giweereza wamu ne Hajji Biyinzika mumukubireko ku namba y'essimu. Mwe abali emitala w'amayanja ne WhatsApp akola ku Hajji Biyinzika kusomera omuntu we edduwa ng'osinzidde wonna w'osinzidde. Bannayuganda abaagala okukola emirimu gy'ebweru nabagamba funa omulimu ogwegasa oguliko akasente naye tosobola kugufuna nga toyinaamu skills kuyamba kufuna mulimu ogwegasa gwe bakusasula akasente akalungi. So kolagana ne Tiger Sharif ye ssenkaggale wa academy eyitibwa Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy eno eri mu Abu Dhabi ku luguudo olugenda ku airport bagiyita Airport Road okuliraana Al Wahida Mall. So Roast Coffee Academy bakutendeka mu barista skills, bakutendeka mu latte art skills, coffee profiling skills ne skills nyingi nnyo zonna nga zikwatagana ku coffee. Ate gwe munaffe ali e Uganda atasobola genda Abu Dhabi wano waliwo contact ye Uganda koppako enamba y'essimu ogibabuuze tusobola okutwala eri mu Abu Dhabi n'omala okuyiga. Ate ng'ekyenjawulo nti bw'obanga osomye ne Roast Coffee Academy basobola okubanga bakufunira omulimu. Roast Coffee Academy mugyeyunire musobole okufuna emirimu egiriko akasente. Tubaaniriza nnyo mwebale kutuwagira mwebale kutwagala n'okubeerawo buli kaseera. Manyi Hajji ku internet kuno kwe tukolera abantu bateekamu ssente n'agulayo data n'agamba naye kubeerako ebintu bingi nnyo. Kakati omuntu ye yeesalirawo nti kandabe kino nja kulaba kino oba nja kulaba kino. Kakati abantu okulondawo ffe buli program gye tuteekayo ng'erimu Hajji mu wiiki eyo bw'ogigeraageranya n'endala ezaateereddwayo ogisanga eriko abantu bangi nnyo kwegamba kyekiba neebazisa nti beebale kubanga okulondawo ffe kitegeeza Hajji Nadduli alina abagoberezi. Hajji osiibye otya ssebo? Gye ndi munnange. Oliyo otya? Gye ndi ssebo. Bitambula biti eno? Tebibadde bibi. Akasana kaaka ebitundu 100 naye nga bwe tuli mu mwezi gw'okusatu tusuubira amasimba amalungi nti enkuba ejja kutera okutonnya. Ate era ku ludda lw'emirimu tubadde tukyalimu obukosefu erinnyo lye waleka be baaliggyamu twali tetukimanyi nti nnyinamu kasukaali. Sukaali n'alinnya yampisizza obubi naye kirungi kati agenda kka. Sukaali nga si kintu kirungi ennyo, kintu si kirungi n'akamu. Tukusaasiddeko erinnyo bwe lyakuluma ye ne bamuzuuliramu awo. Ate baamuzuula baamala ddikuulamu kale obulumi ne butandika.
bagenda okuddamu okukebera nga ndi mu sukaali n'alinnya ddala climax kumpi twalinga mu 27 naye nakomekezo nnaku lwaluli okwosajjo nga ndi mu 17 nali yali mu 27 kale kirabo kisanyusa ng'ekkumi lyesaze wateekawo ko ku mbeera Hajji ekkakkanya ekintu ekyo kireme kubeera obujjanjabi sukaali nkiwulira Hajji si kintu kirungi nnyo n'akamu yadde ng'olabye Hajji naye munange Hajji era nkuleetera obubaka bw'abantu bantu bakusiimye ku nsonga bbiri y'ensonga ey'okwogeranga abalabe bataagala kuwulira ey'okubiri y'ensonga ya vidiyo gye twakolanga eri we walwalira tennaba kubaawo Hajji nga waliwo ebifulumye nti atibwe waliwo omukwano gwange yankubira esimu nangaka kati Hajji atibwe akyatyaki we yaviira mu nsiko n'ayita ku bino ne bino ne bino kati bino bigambo oli byayinza okwogera n'ebikola ki nebimutiisa ennyo so n'abantu bakwebaza nnyo kubanga okyali mu newankubadde era ebigambo ebyo weebiri lwakubeera biba bigamba era bafuna okweraliikirira okw'ekika ekyaki ekyawaggulu Hajji ensi bw'etyo era waliwo abasiima waliwo n'abeeraliikirira abakweraliikiriddeko mu mbeera eyo naye no Hajji we tujjidde olwaleero nyina ebibuuzo byange ebyenziza okubuuza naye nga njagala mpiseewo kano nga sinaba byo bikubuuza Hajji neegendereza nnyo Yoweri Kaguta Museveni tayagala Amiini buli lwawo ekizampo nga mu speech ze ayogera nnyo ku Amiini Hajji Amiini yabakola ki waliwo ekinene nnyo okwagala kubaako oli kyakugo no oli abali mu ssente ze n'atagulira mwana we ennyama ensimbi n'azitwala ow'omusawo aloga oli mwatajja ne baana abafudde tajja kumulya ne baana abakoza talina kyakkola kale nno obukyawe bo kintu kibeera inborn mu mutima gw'omuntu kwegamba nze ngenza ne mwetegereza eyebadde observation yange Hajji tibule mwetegereza lwaba ayogera ate oli ye amwogerako si bulungi n'akamu Hajji nentyamu ne ŋŋamba tekikutiisa ebyo biyita Kaggwa bamusomoozanga nti Kaggwa Musoga n'agamba nti nze ndi nnume tetya bikongoolo ne bw'ogigamba gulabedde bwe guli omuddo ye tefaayo ne bw'ogikongoola yo tenyega erya muddo gwayo kasita gugiwoomera kale na wano kyekyo butubanga tukirabye bingi Amiini bye yakola obo tebyataakola bingi Amiini bye yakola noono byajja atandika obutandisi yatulekera Uganda Airlines yalimu ennyonyi 2 twakazizzaawo jjojjo lyabalamu mu myaka 3 naye nga oli ne 10 teryaggwako kale no n'olwekyo ebyo tubireke ate era n'ekirala ne Bayibuli etugambye toyeeyerezanga omulabe wo olukongoolo si kulwanga ate enkyusa ekiruyi kibadde ku ye n'enkizza ku ggwe era kyavudde agamba nti weekuumenga enjuba tegwaga ku busungu bwo tonyenga kuva nkya paka ggulo bwetyo bwegambye enjuba wekano ke yavuddeyo egenda okugwa ng'era okyali munyiivu ng'ekyo tokyakiriko oba tokyali gwe oba wakubatiza kyagala kuddamu kukubatiza totwala busungu bwa myaka na myaka kubuwalula bubeera nabwo omukulembeze naawe asobya ekyo okireka ate n'Amiini alina eggwanga lye kwegamba buli kaseera olikuba ku luwonzi ebyo bibeerawo mu kiseera kyabyo nga bikyagira ki gw'olowooza kakati okyalaba abayimba ennyimba za Amiini naye wali nga Obote yakavaako
nga bayimba ennyimba bekugenda mu akayivu nezikugirayo oganda nti wayi abasajja ababwe toziteekako ekiseera kyakyagiraki kyaggwa oli kaataliiwo bw'omukuba ennyo ku luwonzi eggwanga lye lirowoozanga ali ku lyo nkutegeera ensonga eyo nkulu nnyo Haji era mu mbeera y'emu mbayozaayoza omukulembeze w'eggwanga yagambye naffe tunaatera okukola eddagala lya covid era twafunyeyo kalere kuligema Haji simanyi eddagala eryo erya covid lizze mu ggwanga tulitunuulidde tulitunuulidde okubeera nga simanyi linaatuyambako priority ndoza Haji kino kinaaba kyakutuukako kyamaanyi eri gavumenti yo okuyiiya eddagala lya covid kaakati wano balwawo kubanga bwe twava mu nsiko babuuza mukama wange oyo nti mu nsiko mubadde mwejjanjaba mutya naaga nti genda owuuze kankusindikira eri Dr. Bata abadde Director Medical Services ajja kubuulira era mba nkyali awo Bata nantumira obubaka nga yeetaaga kumanya emiti gye twakozesanga kubanga bagenda okujja nga nze nyina eddagala eryaffe ery'empiso era lina bajjanjabisa okumalako olutalo. Wayina empiso Haji? Empiso kyali kyambagero. Hali Haji nzijukira empiso yedda yabanga yakufumba nezaliiro basalaizinga nga bagiteeka kubanga bino ebyuma ebirongoosa tugaa nti olumala okulongoosa nga babisuula nga baleeta birala babiteeka mu mazzi muguni nzijukira bakiyitanga ki sterilizing ekyo ne bivaako ndowooza obukyafu bukinde bufa. Nzijukira n'ewaffe kitaffe yalina estove eneepikibwa bweti ng'opika nga bw'otafumba mpiso empiso nga yakuba abantu nga 3 Haji walina empiso ejjanjaba abalwanyi emu gamba nti nze abalwanyi bansangawo nga nze ndi musawo era nze musawo wa NRM mbereberi mwezi gwokuna yes kano n'olwekyo nemulaga era ne Professor Hamia yafa yali Makerere ninagamba nti tulagiriza ebyuma bijje omukulu yatulagidde tunoonye kubanga yakirabako tunoonye eddagala mu miti gino nga tuyita byuma bino kale n'olwekyo ndo bukibanga kituukiddwako kubadde kulondoola kulungi kubadde kulwana naye ensigo eyo mwe mwagisiga naye okuyiya kw'ennaku zino kuli siro tekulinga okwamwe kuli kwaliko ekikwanguyizisa buyambi kubasuula mukono ali mu kunoonyereza kubanga kuffe mu nkola y'ekinnansi eyaffe wa Buganda kutuyite okwandaaza n'okeera bukeeze n'ogamba ne muziyiza ekitundu kya acres 2 ne mukuba enduulu empale muzisindikayo kyonna ekivaayo kye mutta bwe kuba tekuli ng'ate awo muvaawo ng'ate mugenda muzingiza kirala kano togenderera kufuna kwokka naye n'okufiirwa nawano no ne research ogiteekamu eddagala lingi manye sente nnyingi n'okola kino n'okola kiri ogenda okujja okutuuka ku nkomerero nga tekibadde bulungi. Research y'Abaganda Haji yo tebagiteekanga mu ssente bo bakolanga batya okuyiya nti omululuuza guwonya egundi era naye yali research oli bw'alwala nga talina wakumuddusiza n'atandika okuyenga kwino bwe yayenga kumululuuza n'anywako n'awona ng'ekyo olwo asomesa abalala nti omuti ogwo guba olwadde ekintu ekikuleeta temperature olwo ojja gunywa naye yali research kuba ndonteebereza tewali facilitation tewali kuteebwamu ssente wabula baaliyangazo ziri ludda wa ani azimanyi nkutegedde Haji amazima
Nkyebadde njagala okuggukako nti lwaki abayiiya ate beekwasa nnyo gavumenti okusooka obbawa facilitation. Ogwo mutindo gw'abazungu bwe baaguleeta. Newaabwe bwe guli bateekamu ssente nnyingi nnyo mu kuyiiya. Olowooza covid bwe yajja bayimuse lwaleero olwatandikirawo ne batandika. Ekyasookerwako kwe kunoonyereza akawuka kafaanana katya, katambula katya, kayinza kufa katya. Era ky'oba olaba nti mu ebyo n'ebisookerwako basooka nnyo okufuna eddagala ery'okugema. Balwanire kali naye ng'ate kano tekakyeyongerayo. Nkutegeera. Balwanire kiri already ekyayiseewo nga tewali akwatibwa mulala. Kutegedde bulungi yanyu. Ensonga eyo nno ey'obuyiiya nkulu nnyo. Era Katonda atusaasidde nti naffe tweyunze ku bayiiya era tusuubiziddwa eddagala erinaabeera eryaffe linaakola ki? Linaagira. Haji emabegakaawo mpozi ku kino mu ddagala erivumula buli batulagirira erivumula covid gy'emiti gye tulina wano by'ebibala bye tulina. Tulina emicungwa, tulina ennimaawa. Obulimaawa bukyaliyo n'obutono weebuli bungi. Waliwo bubaga bwabukawo ennyo. Kalimaawa kakayira ddala. Eddagala erita akawuka kalwa kali livumulira ddala likatta. Mpulira. Kale n'olwekyo dde bakuŋŋaanya ebyo n'emidde emirala ojja kusinkana ng'ate eryaffe libadde so superb kubanga ate bali bagattagatta chemicals naye ate ffe tugatta living gundi vegetations. Ne tufuna igundi eddagala eryo. Kinaaba kirungi nnyo Haji. Haji njagala era okutwalako mu mbeera era ebigambo bino nja bisimbuliza ku by'omukulembeze yayinako olukiiko olukiiko olwo nga n'ayogerako n'abazungu. Naye mu lukiiko lw'abazungu be yayogera nabo ennaku zino kiri usual mukamaawo okwevuma abazungu. Kwegamba tuzze ne tukiraba nti omukulembeze bw'abeera mu buyinza nga yakabukwata aba ayagala nnyo abazungu abasuusuuta era abawaana. Naye ate bw'alwa mu buyinza ebintu bye bakkiririzaamu nga democracy atandika obbiraba ng'ebyobwewusa. Museveni ennaku zino avuma nnyo abazungu. Tebalina kweyingiza mu nsonga za Uganda, tebalina kutusalirawo naye ng'edda be tubadde tudipendingako okubeerawo. Haji ensonga eno terabisenga ey'okukozesa omuntu n'omala n'omusuula oba terabisenga ey'okwekaza nti olw'okuba oluddewo tokyakkiriza mu bye bakkiriza kati koobagobe. Lwaki Museveni ennaku zino ebigambo byo bikaawu nnyo eri abazungu? Obukulembeze paati ya busuubuzi kubanga politics is nothing but is finance. Gw'olaba atalina ssente yeesimbawo kubanga politics ye kampuni y'ebyobusuubuzi mu byobufuzi. Kale n'olwekyo nno ekintu oli bw'abanga tonafuna ky'oyagala aba mulungi naye bw'amala okukifuna oyo afuuka ow'ebwowussa. Naye ku ebyo okuva emabega nkyayinza okukirawo twali mu nsiko eyo waliwo bamakampuni agajja ab'ebyobufuzi naye ng'ate bazungu. Twalina Pike yakulemberako n'olupapula lwa Vision yajja mu 8 nga mwene eyo n'atusanga tumutwalira ddala eŋŋoma n'akuba ebifaananyi n'akakasa kino n'alaba amagye era yatuwandiikako bulungi nti amagye gali malungi nnyo geeyisa bulungi galina disipulini newankubadde nga gadressize in rugs naye nga tegafaananga gano. Era bwe yatuukanga mu kitundu ekimu bamubuuza lwaki mbwe temudduse ti abo baffe n'agamba nti n'abannansi baatuuka okwawula mu magye nti gali malala na gano maki malala ate nga ddala bwe gutyo bwe gwali. Ekifaananyi ekyo nakirabako ekya Pike ng'ali nammwe mu nsiko yali ngoma eyo
mpulira hey nze saategeera wawe yali ne nakiraba kale no n'olwekyo olwo yali muzungu mulungi mu 83 nga tetunda bagenda singo wajja abajamani omujamani n'alambula n'atuyitamu naye n'awandiika byagize ki yawandiise naye nga kyanoonya ayagala okumanya alabe ku mmundu zivaawa nomugamba jangu tugende tumulage bwe tuzigira ki bwetuzijja waliwo ekitundu kiri Semutebe bakiyita Makaayi ne bagendayo ne bamala mwambuusi wiiki nnamba baba bakyali awo ng'aduuyi ageze ki ayingidde emmundu ne ziseka bafudde biki olwali okubakuŋŋaanya emmundu tuzikuŋŋaanyiza yunifoomu tuzikuŋŋaanyiza n'aga nti eyo engeri gye tugulamu emmundu zaffe wano yali anoonya sapulaya gye muzijja emugaabeera ojja kulaba gye tuzigula olwaleero ng'abo bajja ate kati abaleero n'obanga obavuma sosolamu mpulira ate kijja tukola bubi tufune omutindo guno omupya gw'olaba nagwo ate gukoppa ebintu ebyo kibeere papa ekyo nga kibeerawo buli kaseera kasita omala okukozesa omuntu n'agusa ky'oyagala nga naye tovuma gwe muleke kubanga tebamukusibyeko busibi mpulira kutegedde bulungi Haji ensonga oginyonyodde bulungi Haji nti abazze naye agamba abamu naye kijirako era ekigambo ky'okutiisatiisa ti abeeno mu west abazungu b'omu west bwe baba tebatuwagala tuyina bannaffe mu east bagamba ekisigula ennyana kiva mu kibeere beeyonka amabeere ga nnyana nekkuta ebadalira omuddo kutegeera eguyitako buyisi ate kitegeeza ab'omu west tebakolagana ba mu east mu west kitegeeza b'Amerika anti kyeŋŋamba tebakolagana ba mu east waliwo enkolagana ate kale balina enkolagana zaabwe naye bw'oba otambula togamba beeno ate kwesukkulumya nnyo nti olina abeeno bali kuvaamu kubanga bo balina enkolagana ezaabwe Haji nkutegedde bulungi era ensonga eyo nginnyonnyose kakati Haji twamala okulonda ne tumaze okulonda bammemba ba paalamenti era akaseera k'omanyi obulungi munaatera okwambala amasuuti okulayiza mukama wammwe omulundi omulala ndowooza na leero kinaabeera kololo ebintu bya covid oluusi bikyukamu luli kyali Kyambogo kyetwalabiranga ate ku electoral commission simanyi oba na leero kinaakyukamu naye kale kakati bammemba ba paalamenti nga bagenda okulayira wazzeewo okukyamuka kwani agenda okukulira abagenda mu paalamenti oyo nno nga yabeera sipiika Haji nkuleetera obubaka buno abaagala okwesimba ku kadaaga beeyongedde obungi nga mwemulu Ssemujju Nganda owe-FDC mulimu era n'abalala bangi naye nja kutandikira ku Ssemujju Nganda Oulanya naye waali sinnaba kukitegeera naye kirabika kituufu nti era nennyini ntebe yagirimu kati naye yaali gyegwanyiza Haji mukulembeze katutandikire ku kifo ky'obwa paalamenti ekyobwa sipiika kirina kusaavinga loolo ki tulyoke tutunuulira abaagala okyesimbamu Haji sipiika owamulembe gwammwe akola mulimo ki ow'omulembe guno n'ab'emirembe egyasooka teri njawulo kubanga amateeka mawandiike era ekimuyisisa sipiika yabeera omwogezi omukulu era omuluŋŋamya w'okwogera mu lukiiko omwo n'ebirala ebimugattwako ate era ateeka okuba nga alina obusobozi obubalansinga empuyi zombi kubanga bw'oba omubaze kifo kinene nnyo abeera bwanga okuva ku president ozzaako omulamuzi ozzaako sipiika yowokusatu kiyinza okulowooza kale nootunulira okulaba nti omuntu oyo aba alina obwongo
obumusobozesa okubanga alina okumanya okubalansinga n'entebe y'obwa president kubanga waba tasobola kugibalansinga biri byateesa anaabakubiriza atya ate era bw'abanga akubiriza olukiiko ateeka okubanga atunula empuyi zonna okutunulira okulaba nti mu lukiiko ng'omwo muyinza okubaamu ebibiina 3-4 ebiinamu ababaka baabyo ye bw'abaawo omukisa n'ebirowoozo byabwe abibalansinge wamu aleme kugamba nti nze nga bwe ndi owa gavumenti oba bwe ndi ow'ekibiina gundi kampeeko bakibiina gundi tekikola makulu mpozi nga nze ku lwange mu ndowooza eyange gye nalina natunuulira nnyo owekitiibwa Kadaga yakulembera Parliament mu budde obuzibu kubanga obudde obwo bwali bwankyukakyuka kola ssemateeka kumulongoosa kuwabula bateesa abalina ettumbiizi n'abatalina ttumbiizi naye okugenda okukkakkana ng'eggwanga alituusizza wano ate era mu bantu be naalisinze okukubiriza n'okusaba His Excellency the President okussa ekitiibwa n'omukwano mu mukazi oyo Kadaga aleme kukolebwa nga bw'olaba abakyala kye bakola baba bafumba emmere bagifumbisa ndagala bezimala okufumba ne banyiga emmere nevaako mu kusaaniika okw'ekyeggulo era ayongerako endagala embisi jo endagala ezo zisanga mu lusuku tuziyita ki saaniiko kale nno obwetaavu bwa Museveni n'amaanyi g'alina olwaleero gava mu mukazi oyo Kadaga mpulira mu bantu nze bendina mu notibuku bwange bendi bamaliriza ekitabo bendiwandikako ku lugendo lwaffe olw'ebyobufuzi Kadaga atwala ebitundu 7.5 ku buli 100 ku kutambula kwa Museveni mu byobufuzi. Oli serious aje? Ate serious. Bulijjo tumanyi birala. Bulijjo tumanyi nti mukamawo SFC yetwalayo ebitundu nga 7. Mubeza mukulembeze. Ebyo si bya bwongo. SFC si bya bwongo. Bye bagiti ayo yankizo nnyo teyogerwako. Kubanga jjukira twasooka tufuga emyaka 10 nga tewali kulonda tukyasomesa abantu tekyakikola bulungi abantu bamalamu omwoyo guli tubayingize mwoyo omujja nfuna bulungi tulyoke tukole ssemateeka tulyoke tuddemu tulonde twavaayo 86 akalulu akasooka twakakuba mu 96 sijja emyaka 10 egyo myaka 10 kale nno ssemateeka oyo bw'agenda okukolebwa yasanga abantu ng'obwongo bwabwe bukyali bwogi ku biri ebikwatagana n'okufaanana n'ago agaaliko amatwale ga Bungereza nga Amerika be baava mu nkwawa za Amerika baasalawo ate nga baava amawanga mangi ti omuntu tajja kuwangaala myaka taamu zisukka 2 zibe 2 omulala agireki akwatemu kubanga Bungereza yabafuga ebbanga gwavu ne tuteekamu 2 terms mu ssemateeka ne tuddamu mu ssemateeka oluvannyuma ntugamba nti ye 2 terms nti emyaka taasusse nga 75 Gufuna naye ekiseera bwe kyatuuka abakulembeze b'olutalo baakiraba nti bye baali balina mu ndowooza byali tebinnaba kutuukirira ate bw'oleeta omulala tuyinza okuwetera wano abadde alaga Nakasongola ate n'okwata ly'essingo naga nti kyetuba tusooka tukyuse ku term limit ekyo kisanja tukiggulewo
tukite mpulira omukuyeza omukulu yali Kadaga yakuyega ekitundu ekisinga obunene anti yazanya olukiiko n'alukkirizisa nerujjawo ekisanja newankubadde waliwo okuba obululwendo wansi naye ngaomukuyeza omukulu yali aluwa omukyalo oyo kaakati ekyokubiri bwe lutuusa nti yes wakubanga term limit teriiwo naye ng'ate age limit weeri ekitegeeza nti bweweza emyaka 75 you walk away tokyagwanidde nakyo ne bakireeta kikubaganyizibwako ebirowoozo nakkiriziganya ne bateesa banne kale nno ki ekyaddirira ne age limit nayo neegira ki neeyita kakati olwaleero wonna otambula mu Simbalaala oba onooba wa Kyenda oba onooba w'Emeka tovunaanyizibwa genda ate tugenza okukiraba nga ne ku bannaffe bwekikozi bagenza okuleeta Joe Biden nga wa 76 amanya nti si kyaffe ffekka n'eri 76 gyamuyisizaawo egi tekyali kyamakulu nnyo kaakati nno bw'otunulira olwaleero Museveni ono ayogera si ye Museveni gwe twajja naye okuva mu nsiko ono tumbalanga Museveni wa Kadaga naye ffe nga bwe twamulabirira mu nsiko ku other side of the coin Kadaga yamukuzizza yemukuza kutegeera kubanga senga yakirinnyamu ekigere senga Museveni yagenda dda mpulira yaggula oluggi olwasooka ku bisanja n'agamba naye n'emyaka gino tegikyali nnyo nsonga okusinziira ku kye twali tubaze n'ekiriwo naggula emyaka kati mukama we waali kaakati sandyagadde mpulire kagambo konna kamuvaamu oba okulyolyoma kwonna okw'engeri endala nga kuva mwoli kudde eri ono biri bya paalamenti ate oli abiyingiriramuwa aluwa Museveni paalamenti eteeserezaani eteesa ebiteeso bya independent n'ebitwala mu executive nga biwedde executive yeki who is the chief of the executive ye Museveni aliko kati lwaki weetooloola bannamanyi paalamenti erina ebyayo oli byatyeyingizaamu bamuwa biwedde nga bifumbe talina kyakola alina bikkiriza bukkiriza newankubadde nga waggwanga ddala nga si Uganda paalamenti ebeerawo ku lwa pulezidenti ne sekandi oyo gwolaba kati vice president baparamentarians bagezaako okumuwalamba naga nti mwe temukimanyi nti ndi lawyer mukulu manyi kyenkola amasiga gali 3 president mulamuzi ne speaker ne judiciary kaakati ne bw'omuleka ebweru kiba kizibu bagamba nti senga wabaawo esasagge obuyinza babukwasaani of course speaker abukwata bwe twetereza kale ekyo tukiyita kyakusaagirako kale olwekyo naali musabye asabire musabire naye tamulyamu lukwe nga ye bano abavubuka babujjana baabo bajja mukuba akalulu bamukuba knockout yejjuse naye nga takyaweta mukudda ng'ageze abo abaana abasomye bazze nabo beetegese balina ebibalo balina ekibalo kyabo nze njagala okutegeeza Hitler ale ajja okubala kubi si kubi beera n'ekibalo kyo buli muntu musa alina ekibalo anti okubala oyinza okujja okumbala naye ng'ozze kunziba ekibalo kyange kya buyaayiyayi kale nno yawoga n'abaga nti njagala mbabuulire sikola ebintu bino byenkola bya gavumenti owulira gye tuddemu muconcentratinge ku mirimu gyammwe naye ate saagala oconcentratinge ku bwongo bwange kubugatta ku bubwo nti nze mbeere mu mbiranye ne pulezidenti era temutereera nkutegeera naye agi kye tutunuulidde
Speaker oyo yayingira parliament edda emyaka gyamazeeyo mingi n'abeera ne vice speaker deputy we myaka 10 naye n'atwaza obwa full speaker emyaka emirala 10 democracy ali waaji tetukyamulaba Museveni yali awadde ani emyaka 35 anti mugamba buli wadde abamupya bw'oliwoza bw'otyo omusango bagenda gukusiiza omulamuzi ekibuuzo kyakubuuza kyenukula aji takwasangamu mulala myaka 35 ate oli lwaki oli Kadaga ye yaggulawo palamenti kankugereza omulala aji Winnie Kiiza yagaa nti yajjira ku kyabakyala ebisanja bibiri biggwa kulaga newankubadde ndi mulungi kyalina obuwagizi naye kandage nti waliyo n'abakyala abalala abalina obusobozi lwaki Kadaga ye yeerowoozaako nti emyaka gyonna yalina obusobozi era yagwanira oli yali alina kyabala kyenavudde nkugamba nti bannabyabufuzi buli waayingirira mu kintu asooka kukola kibalo bibalo bingi nnyo bingi naye kyamuyisaawo buyisa tekyakwata bulungi naye aji tubadde tulowooza tyawe twali agadde okulabirako ku bwerufu mu palamenti kuba mwe muli abavunaana Museveni nti yaluddeko nga naye nabo buli kakutte takata omusomesa abadde atendeka n'omupiira bw'oba oyagala okumanya ateeba n'atateeba dabbali wa kisaawe agenda okuva ku lubalama wayimiridde nga yakabala eggoolo 10 kale ebadde eggoolo n'omugandi gwe ekyakugaana okuyingirayo ozitutebere bwotyo nze obadde nkola bwenti nga naye taliyo naye nga tagendayo talina na rekodi waji yazikubira ati buli lw'oyagala demokurasi mwetabeemu omuleete naye tomubeera nga ngalabi ku nasri omanyi yaji nti gundi Kadaga yali deputy wa sekandi n'Oulanya abadde deputy wa sekandi naye naye ayagala kiri kyekirowoozeso Oulanya nti okwagala kulala waliwo atayagala omu ayagala naye si kyoyagala buli kyo Qur'an etugamba nti gweoyagala ng'omuntu nange nenjagala nga Katonda naye okwagala ko ggwe ng'omuntu tekusobola kubeera ng'okwange nga Katonda tekunnaba mpulira kikumala Haji kimazeera kali kakutegezeko Haji Ssemujjunganda yeesomye kiyite kwesoma kuba agambye temusobola leero kwata mu kintu nga waali yeyeka agenda okukyusaamu tera yatandise dda okwogerezeganya n'abeNRM enzida zonna ate nga mukakafu nti bonna opposition bakusonga mu ye Kadaga tajja kuwona Ssemujjunganda kuluna agenda omulaba mu obusobozi n'obusobozi tolina kubuteekawo kansooke kusomera kigambo Bayibuli yetugambye nkyo yawanula ebyokulwanyisa nga abyambala okugenda ku lutalo si ateekeddwa okwewaana okujjako yava mu ddwaniro ng'abyeyambula ng'abiwanika ku mulagi kaakati noobanga yeewaanye tannayingira ekyo sikiyinaako na komenti abadde ajja nze mpa komenti oyo ava mu ddwaniro mpulira ye yalisaanye yeyogereko bwabadde omulwanyi nkuwulira era anyumya n'olutalo oyinza okulinnya loole ne mugirinnya mba mutuuka ebbombo ne mulinnya ku mayini n'egikuba mwenda kale atakukkiriza nakutuukayo kutegedde Haji obwa sipiika nabo nno kale tubuulidde tutera okuwulira palamenti eyo balwanira lwaba kasente kayitaayita naye tunaayongera obiwulira ebyo Haji mu mbeera eyo yonna yonna n'ekya sipiika otuwabudde naye osinga nnyo okukyagaliza wammwe mukikwasemu ku opposition Haji palamenti mufune okuwabulwa okw'amaanyi okulungi kozi osoma ddiini ki ndi mu katoliki gwebale nnyo naye okiwulira otya lw'oyinza nawe okuŋŋambirako ku faaza nti n'abasajja bano abasamize
nabe emisambwa gyabwe givumula ate girongoosa muyite kajja wano ku wolutaali abuulire ffe omusamizi waffe tayingira waffe tajjayo kati obanga uganye ewaffe omusamizi kaakati nobanga ewuwo naawalala waliwo abasamiza obusamize bwange rinyingi gutegedde Haji ow'emmamba alina kusigala kuyiye Haji kutegedde bulungi Haji muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni olusenkaggale w'NRM yazze jjo n'atuuza olukiiko lw'aba security aba poliisi muno nno ffe tetwabaddeyo naye ffe tugafuna Haji era mu mbeera yaffe gy'omanyi gatutuukako Yoweri Kaguta Museveni yakutte alipoota eyavudde ewa Igigi n'agikwata n'agisomera abasirikale be era ne boogera byendowooza nti byabadde bisongovu yabagambye nti mu lipoota ya Igigi erumika abapoliisi ba wano okubeera nga beegulidde erinnya mu kulya enguzi era mu kusikowalinga obubonero bwe baakutte poliisi yonna ng'eyawamu bano babambala uniform general police yafunye ebitundu 7 mu kulya enguzi eddakaawe ye poliisi y'oku nguudo ng'era yakiseeko wansi katono ku bali ebitundu 3 byokka mwabo olukalala lw'abali b'enguzi mwe wabadde ne CID abalina okulondoola emisango okutuwa obujulizi ku misango CID yakutte kyakusatu awo wonna n'empitawo mu kyomunaana ne mugwamu bannaffe aba Operation Welfare Creation muno nno nga mwe muli mutoowe General Salim Sale yakutte ekifo kya 8 buli bw'enguzi okusinziira kwa alipoota Museveni gye yeesomedde n'agibasomera kankitegeere kuva ku ggwe Haji obuli bw'enguzi ne poliisi mwajja nabwo mwe mu butaddewo oba mwe mu bupromotinga abaleeta gavumenti eno nga bw'oli omukristo omulungi olowooza omuntu ne setaani ani mubereberye okubeera ku nsi nsuubiranga sitaani webale nnyo kanno kyo sitaani wabanga yembereberye jjukira nti buli generation ya muntu yamusangawo so si yajja nayo bayibuli etusomesa nti bamukanyuga wano nga situnabaawo tugenda okujja nga waali nansangwa ate atafa kugenda naffe wetuva otubulekera betuzadde webale nnyo kanno nakino enguzi togibalirira nti gundi yagireese generation yegisangawo n'amagezi ga generation buli generation eddawo ebangezi okusinga eri gagenda geeyoza wali nina mumbeerako mu refresher courses kaakati nga abawolaba muli agonja byeyakoze lipoota bwaziwa wano bakugidde mu mitwe bwe bavumbula oba agenze mu kitongole kya byansimbi mu kifoto kya byaki bye bavumbulayo bye baleeta ate bimusoma mu refresher courses mwewale ate n'okumanya kimugenda okukola ku ebyo bigenda okubaawo ekyokugeza osanga omusajja nga yali mugezi n'agenda avunjaga ensimbi za gavumenti n'azibuliza mu bitabo muli nga toziraba naye ate nejjayo kagezi munnyo n'azivumbula ono yabalanga ebitabo mu magezi ge ng'abala akweka mu biwandiike newajja amusingako n'avumbula biwandiike binene kaakati ate bayita abawanika bakasiyazi abo obasomesa obukodyo buno era abajja okubala balyoka babumanye nabo babulondoole era ne bakikola kano n'olwekyo no enguzi tolina gwogibalira yabwadda naye fuuse y'amaanyi nnyo omulembe gwammwe mu poliisi gw'omulembe gutegeera katono era nagwo amagezi mangi nnyo naye kitwebuza Danieri bikka ku bigambo oteeke n'akabonero ku kitabo paka kiseera ekyenkomerero lwekiribeerawo naye kiribeererawo okumanya walibaawo n'okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera kaakati buli kaseera okumanya kweyongera fe otubeeredde mu nsiko nga
nga radio calls zikaze zituwulira bakubye ekindi bagize ibi naye kati olwaliro buli woli oba tonna oba wakayite wantu negakutuukawo ndi ate woova wanyoka mpulira kale nno n'olwekyo nno awo gonna amagezi kweyongera mu mwaka ogw'olukumi-olwenda-mu-esatu the White Brothers babuusa ennyonyi nemala mu bbanga obutikitiki 8 seconds 8 oziraba nekka wansi ekkubo ly'okuvumbula ennyonyi yali iwedde mu mwaka gw'olukumi-lwenda-mu-abiri-mu-omusanvu sigambye wali nti gwali 1903 mu mwaka gw'olukumi-lwenda-mu-abiri-mu-omusanvu ennyonyi yali ng'egwa luzira ku mazzi nga tezinda kugwa ku bisaawe era kwe kuteekawo n'ejjala lya n'omwalo gwe batuuma Portobello omwalo gwa Bell eyali gavana wa Uganda onfuna kaakati olwali zigenda ku myezi zigenda ku maazi ova ne wano n'ogamba b'oliseeka tikawungezi munkubireko nja kubeera Bungereza n'otuuka nkutegedde yaji yes kale no ekyo tokiyinza okukivunaanira okumanya kweyongera ate mulimu abagezi abasinga n'ababasomesa bw'omukonera ku kino n'avumbulamu bina kyovudulaba nga batubba simbi ne bazibuliza muli n'ozonya bw'ataba naye mugezi ayokya kwenkana oli senga puusi teyali ngezi kwenkana mmese yaliziridde naye buli kaseera eyiyo obukodyo bwejje ku nnyina neeyiyo bunaaliayo ate ngezi endala mpulira nkutegedde yaali naye aje enguzi eno erina okulwanyisibwa mu mbeera yonna eve mu bitongole tulwanyisisa okukendeezaako so si okulwanyisa ogimalawo tesobola kugwa kaakati okugikendeeza si kulwanyisa bulwanyisa wazira kwe kutandikawo emisomo mu bantu okubalaga biki ebitta ensi wansi w'omutwe ogwo biki ebyonoona n'ebitta ensi n'eggwanga lyako omwo mwe balimanyira nti okulya ebitali bibyo kutta nnyo services obuweereza bufiira ddala naye mulina bye mukoze iwulu naye gize endowooza hanyiramu endowooza yange ti obutavunaana bagiridde ne mubasuusuuta oluusi ne baweebwa n'ebifo ebirala nga bagibwa we yagiridde n'atwalibwa ewala sikulwanyisa nguzi ate gwe okitabuddemu ekirala ezo ŋŋanda oyo ani oyo mwenzi yeetu twava ffenna eyindi naye sikulwanyisa nti balemererwa bulemererwa era eyo nayo nguzi ey'okulowooleza mu mawanga tiweggwanga lyo takola kibi mpulira ekisa ennyo kwegamba obusobozi bw'okuteekawo ebibonerezo bukyaliwo naye ababisaamu okutunuulira amawanga kuleesa engeri ya mukubya byayi ne busigalawo nkutegedde yaji kuba ndaba muyina buli kimu ekyetaagisa muzeeyi waffe yatera okugamba lukurashiyu baba kurashinga bamulwanyisa naye wano ku nguzi egaana tuwulirawo kurashingi n'emu lipooti ne wezivaayo mutwalo ne wezivaayo mmeka era obukodyo buli bwogambye obujja n'amagezi ga generation bweyongera bweyongezi buli lunaku omuntu akoze atyo wa bulijjo asasula ssente zino haji wa bulijjo muleke katugambe nti mmwe abayivu aweereddwa obuvunaanyizibwa musazeewo magezi ki bo be babyanukula niye omusajja wa Katonda yakoma mu pisikisi omubuuzi omubuuzi gye babbira mbitawo mbuuza akawunti si reja balance sheet ate emisolo GDP tajja kusobola kubitegeera kale nno aji weetaagisawo amaanyi awo mu mbeera eyo nkutegedde bulungi aji kakati aji ng'era nkuzzaayo ku nsonga eri nga munaatera okulayiza omukulembeze ku kisanja kye ekirala ate ababavuganya bawakanya temwawangula kalulu ekyo kya bulijjo mwabba kabbe mu bimu ku biraze nti mwabba kabbe ye Robert Kyagulanyi Ssentamu eyaddirira mwabawangula kwe kujjayo obujulizi bwe mu fayiro ze twalabye ekamooca nga zijjudde emmeeza zijjudde DRFOM nti bwabigattagatta
n'okusinziira ku be yasindikayo be baamuleetera yabawangula n'ebitundu ndowooza 5 bye yabaze. Obwammwe Haji bwe mwawanguza mwabujjawa? Nze njagala nkubuulire nkyayira ddala enjogera ey'ekisirusiru. Ayatwala omusango mu kkooti yali ani? Balooya ba Kyagulanyi versus Museveni. Babalenyo Musango bwe gwali yaguggyeyo yabadde ani? Kyagulanyi ye kennyini nti tajja kufuna bwenkanywa kaakati olwo bw'abayita emagere abagenze emagere basale. Yatugaye ffe balamuzi kati. Apaana ebyo nawe oyinza omusajja omutegeevu ayenkaniddeawo oyinza okwogera ebigambo ebyo. Tiffe balamuzi kati. Anaalemu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde. Ebyo mbadde nsaba mutabani wange Kyagulanyi ebyakalulu abiwummule. Bijja kubwamu okuttisa abaana baffe ab'obwereere. Omusango yagutwala ne bawoza n'asaba baguggyeyo. Kkooti nenga tetujja kugujjayo muweereze bino ne babiweereza. Kyagulanyi n'agenda n'asookayo n'abissaako omukono ne balooya ne babissaako omukono. Let us forget let the bygone be a bygone. I see. Naye alumiriza nti yasanga bwenkanya. Kwebisagala kuwulirayo kigambo n'eki. Senga baamuziiza okuwoza omusango n'ali badde nkuwuliriza nnyo. Mpulira. Naye nga yeetanula yekka n'agenda n'asayininga nti nguggyeyo n'asindika nga balooya baali badde baleeta wano ebintu ne bawandiika ne bagamba nti mugende muwandiike ne babiwandiika ne babitwalayo. No n'agamba nti ate sikyagenda maaso na musango kubanga layisinsi yange yalabika yaggwako jjo. Omulamuzi n'alangirira nti gende babuwe provisional. Kakati ate wano ng'ojja ompolezeyo polopoto. Mpulira Haji. Bino bibaddamu nti waliyo plan B. Abo abazungu boolaba shitaani yennyini. Bw'obanga tolabanga ku sitaani noonya muzungu waali. Ndaba ekifaananyi kya sitaani. Omutuufu. Omutuufu yennyini. Mpulira. Bw'obanga olina ekyokumutonera kimutonera okimuwa. Sitaani tatonerwa Haji. Ne mu Bayibuli yaffe tugamba omusota gukube ku mutwe gwe gugiramu ekifaananyi kya sitaani. Mpulira Haji. Ani kyenvudde nkugamba nti bw'oba onoomutonera newankubadde alinga Katonda talya naye njagala nkubuulire naye yeetaaga abawagizi. Naye nga kyenjagala nkubuulire ebyo muwala wange omukulu yazaala abaana mu mbogo balina basajja bakulu bazadde bannaabwe n'oyo mubaliramu mu baana bange. Kale nno musaba akakkane mu byobufuzi awole akole entegeka yakwetekeratekera kalulu ka 26 ate kali wala 26 yakumpi tuli mu 21 etaano tegiri wala ate ng'ogwokutaano ate mwe tulondera. Kale bino ebyokusasira z'amatu oba yafiirwa buyinza yafuna ensimbi oba teyafuna ssente afunye emikwano wano na wali n'ettutumu ebyo byaba agenda asooka akuŋŋaanyizaamu. Naye bw'anaddamu oyo zolongoto anaagenda okumalako emyaka 3 nga waliwo abatagaana kumuwuliriza. Anti nti abantu bamubanja obuwanguzi bwabwe abaamuwa obululu bamubanja obuwanguzi baabala tebategeera simanyi bagende gye babunoonyeza ate babunoonyeza magere bonna bakubira magere. Kyavudde abakubiriza nti buli omu asinzire waali yeekalakaase mu mirembe. Ebyo byonna birina amakulu. Oli bw'aba ayagala kukakkanya ggwanga kulitta ayita kubasiita mwoyo gwa sitaani. Oli alina emmotoka teyitamu ssasi kandibe mu paki pampagalu mu ndabirwamu muki alina bulletproof mu kifufuba alina bulletproof ku mitwe gy'aba ayambadde. Bano baasindika mu ddwaniro beekalakaase abawadde ki be bamubanja nti obuwanguzi bwabwe. Ekimoto kyange tokyanokodde talina kyabawadde tabawadde emmotoka tabawadde kiri naye obuwanguzi buno. Mu Ssematalo owookubiri Tanganyika eyo gy'olaba yali ettwale ly'Abajamani. Mu mwaka 1914
18 ye First World War nebalukawo. Kakati Germany nakoza akajiri nawamba Bufalansa nawamba Balkan system eziri yawo nasigaza nga asigaze kusomoka English Channel kuba ku Bufalansa okuyingira ku Bungereza emayiraga abiri kubanga okuba ku Bufalansa ogende Bungereza Entebbe Kampala amazzi agali wakati awo. Kakati munne n'abugamba nti nkubuulire kyenzudde Abangereza they are human fish. Okubazanyisaako nti ogenda kubazanyirako ku mazzi togenda kusobola. Nayiya ebizungirizi atandika ebikompolo ebyo bimutasubwa n'atandika okubisindika nebyokuba Bungereza wano wali Chamberlain yali Katikkiro n'aga nti abaye bayinza okwonoona ebintu byaffe byonna eby'omuwendo ebyo byafaayo bitagenda kuddawo tujeemuke batwale tusigale n'ebintu byaffe. Sir Winston Churchill yali minisita wa defense mu Bungereza kyeyava agamba nti Chamberlain sawa nsebenderayo n'ataking over n'adduka emisinde ng'amaze okuteekawo gavumenti n'agenda wa President Roosevelt ne bassa omukono ku kiwandiiko n'endagaano baagikolera mu North Atlantic Treaty Organization mu North eri nga Chamberlain yakutemu nga Chamberlain yadduse avuddeko South Churchill yakutte mpulira agenda okuvayo nga kyebayita the Allied Forces amagye amagatte bagataddewo ne gajja gasooka Bufalansa bagiwambaanamu ebiri bagikubye Germany bagigobyemu Bufalansa enunuddwa n'obusisiso obulalalala bugendeddemu ono bagiyita ti Myanmar eno gye bakawamba gyo gavumenti y'omukazi Myanmar bagiyitanga Burma nejja jange gye yafiira eyo byonna Palestine wawawa kakati olutalo lwe luggwa nga Germany ewanguddwa. Kakati bwewangulwa waasigala omukazi ne bba Tanzania ntuuka kanjagala okulaga nga balemedde ku lusozi baluyita Bulembe. Kakati abaana baffe abaava wano e Buganda bamuyitanga Ase Mukanga nga muzaalawo Nakaseke kyava agenda agenda akubeera mukama we esaluti nti nonderaamu Abaganda abeereere oba mpe omuzungu tujja kubaleetera kuki ku migwa. Omanyo mukama we kye yagamba let the black sheep die. I see. Hey, nga babamuwa eno bagiyitanga Buganda si company eva ono bombo kiwandiise 4th Battalion ne basooba simanyi bwe baatambula kubanga saaliyo ziba ziwera 12 omuzinga gwabwe gwe basimbawo gwe badde gwe beeyagaza gwe basooka okukuba batuka bagolola bugolozi emikono nga babalijja migwa bagiwalika bwanisi mu bbanga ani kasaba yengi owanguse obutakuba sasi gugolola kubanga mu mikono go temukyali kitta mpulira kaakati nga batuusa omanyi omuzungu bwe yatugamba ate kyemudde ngamba mukama wange nti wali soose newebaza omukazi ono naye nga tonnamulyamu olukwe mpulira kye baatugamba bagati the Baganda are warlike batabaazi baagazi bantalo kutegedde bannantalo mu Luganda oyinza okutegerekeka. Enkambi eyali ebbombo wano kwe kukigagambulawo ne bagitwala embagamaga ebusoga fe Abaganda abanunula ne tukomya n'olutalo twagabana zimanyaji anti enkambi bagitujjako wano ne bagitwala emagamaga gyolengera emagamaga waggulu wali yava wano KR yatandikibwa mu mwaka gwa 1906
n'eggaali y'omukka yavanga ebbombo ng'eyita mu luguudo lw'ekitinda ejja gukaawa neri gye bayiwa ebisaaniiko egende efubutukire wali omuyita Kaleerwe egende e Luzira nayo ne bagigagambulawo n'oluguudo lukyalemye okululima okuluzaawo. Mpulira onfuna kufuna kale nno n'olwekyo ojja nolowooza bw'ogenda kukola by'okoze okusiima tewali. Mpulira okusiima Haji ekutegedde tewali. Okusinziira ku Kyagulanyi byaweerera bakuyita kuweerera mu kuyigga nti mugende the black sheep die. Mpulira kyokka kyaliko omulanga gw'emakobera baba bakyalina ettumbiizi nga baagala kumamulako gavumenti eno beekuŋŋaanye bulungi badde awantu baggulewo ejje lyabwe tulitegeere bapambane awo omanya gy'ogenda naye nga wali enansonda bajja kukusanga mu bifo ebifo ate nga weekwese mu kayumba kopangisa lwaki osisa abalala. Naawe Kyagulanyi tukwegayirira bw'otoogendereze ng'osindika abaana b'abantu ate bo bajja kwefuulira abantu bakwettire. Mpulira bajja kumutta ng'asindikayo abaana ab'abalala. Mpulira okubasereka nti babookye ebipiira mu maaso bakube emmotoka amayinja. Yagambye peaceful ekkirizibwa Haji peaceful demonstration okwekalakaasa abatwale wali ku kibanja kye beekalakaasizaawo nnyo okutwala abaana b'abanaku okubattira obwereere obalemaza tojja balabirira. Haji kiwulikikanga kutiisatiisa ennaku zino gavumenti yammwe buli lwe bagigambako yo tekkiriza demokulaasiya. Kinakugambye gwakamuyingiriramuwa kolera byange webale nnyo kati obanga tolinyangayo kigere nga na idea togirina ebyo bireke. Haji nze mbeera ne kamera zange ngende magere wenzjamu enaalemu ngende ewa Mugisha muntu bwentyo balansinga kintu kye bayita mawulire kufuna ludda lweno naye ate eno nondayo babitegeera. Olowooza abalala bonna tebaalumwa? Ffenna twalumwa omwayi n'obulumi bwe bwamukwata. Lwaki suula bali abalala babagamba nti mugende mwekalakaasa? Anti bo bakwata kyakusatu kyakumi eyo kyakutaano n'embera ow'ekkumi mmanya kubanga omulimu ffenna twakola gumu. Ne gundi no we yaviiriddeyo Lokeki is a major general. I think is a major general. Nti bw'oba ojja ku street okukola ekintu kyonna nti ye baafunye information ti kuno si peaceful wabula kwokya wabula leka ng'owandiise eddaame n'amaka ago gateeketeeke kuba oyinza obutaddayo. Lokeki yaji bamuleeta kututiisatiisa buli ddakiika yava Somalia eyo mu bbomu abantu b'omu Uganda bakulembedde nga batujju nga ggwe omukirisitu bw'oba kibayita purgatorio okitegeera? Kimanyi Haji bw'obanga okimanyi kyekifo ekisinga okubeerwamu. Kaakati Katonda wagamba nti bw'olikolawo ngenda kutwala mu purgatory otukiba tumuwawabire kutiisatiisa. Abakugambye nti bw'okola amazambi egyo nyo okuteeka iwe bale nnyo oli waddembe ogamba nti olimuwawabira ddi okukomya okutiisatiisa. Yeye w'oku ntikko eyaliwo nga sinnabaawo sirina kyakumugamba. Kakati n'entikko eyo jangu ng'ogikendeeza nawo n'ogituuse nti mu Uganda asembayo waggulu yoyo Lokeki gwakolera. Mpulira kale wakuwa amagezi ago gagoberere. Nkutegedde Haji mutyenga musenga mwekitiibwa bannannyini buyinza n'ebiragiro. Mpulira bw'olikikola bwe kutyo ennaku kikusobozesa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi. Constitution erina kuvaawo buvi kati Haji kubanga Constitution yeeyogera
si bannanyini buyinza. Constitution eya ffenna yeyogera nti bw'anaabaawo okwemulugunya abantu basobola okulaga obutali bumativu nga beetaba mu demonstration ey'emirembe. Ebibadde naasana nga Naluvula eri wabibuliddeko. Pulidde eti ebipiira bibadde bitandise. Demonstration eri peaceful. Ebipiira tebiriimu. Constitution amazima kyegamba eyinza okugamba okuwanika ekipande ekitayo kyezza luguudo kyegamba bwetyo. Lwaki yo si kyeyasookeddeko. Anti kibadde tekinnakolebwa nga poliisi ye yagambye eddanja bakuba. Yo yategedde etya nti binaaba bipiira. Ekutuusa ku ekyo anti yo poliisi oba security ebeera slice as much over naawe gweoyimiridde bwoba oli wano eba erina kaseke. Okutegedde yaagi. Amaaso n'amatu gaba gatunula na kaseke. Gwe mulimo gwekola. Obubaka obwo bulungi yaagi. Aba Nuupu abatali Kyagulanyi abeemulugunya ajo bawadde magezi ki bakyalimu ekiruyi. Okugambye baddeyo beebuuze ku mukama waabwe ne mukama waabwe abayambe asooka atubuulire ekyamugobyeyo nga awoza na buwoza musanga asseeko omukono nti omusango ngugyeyo ye yatuuse ku ki. Tolaba ono gundi Mabirizi yakyawadawada naye Mabirizi ono ayagala kubuulirizaako ayinza okubeera mu bibiina ebisaakirizi gwe ebitabo ebyo nonda byakuba ataliiko amusasulidde n'okuba pick-up y'ebitabo. Yeetaaga naye kunoonyerezaako esente ezikuba pick-up z'ebitabo zivaawa. Kuba siwulire simanyi mulimu gwakola mulala okujjako okutwala petitions. Sinakumuwulyako nti Mabirizi wunawoza musango wa gundi wazira agwira migwira egyo ogona nti nagitutte mu East Africa nagitutte egindi. Concerned citizen afaayo nnyo eri eggwanga lye. N'oyo ebyobufuzi ayagala kubiyitiramu eyo. Mpulira naye olukujjukujju lwe luyitire mu bitabo kulaga nti w'abantu nnyo. Kutegedde yaagi. Naye ng'ate oyo omuleese ayinza okubeera worse than anybody you had ever had. Haji tomanya ate bw'abeera better than anyone. Abantu abeera better tobatunuulira. Ebikolwa mbiraba. Kutegedde yaagi. Haji nja kusembayo n'ekibuuzo kino. Haji abaana ba Buganda balina obweraliikirivu nti political tempo okutya n'emitima okwewanika kisinze nnyo okubeera no mu Buganda pozi ne kisaasaanirako n'ebusoga bitundu by'ebusoga. Titunnawulirako Buganda ng'evaayo ku nsonga zino. Haji Buganda lwaki esirise ng'abaana baayo bagenda kwekwata ebitogi bayomba eno. Abaavaako mu bifo by'obukulembeze bya Parliament baawano mu Buganda n'abaabiddako nabo era baawano mu Buganda. Obwakabaka lwaki busirise? Haji gwategeera ensonga zino. Lwaki waliwo okusiriikirira abaana batuuka okulwana? Mbadde mulwadde nga obuseera obusinga obwenyi embanga alamidde. Naye mpulirako Katikkiro yagambye tabyogerako ebyo. Byayogera bibukanga ebyokwetaasa ku kitiibwa kye eky'Obwakatikkiro. Ate nga yeetaasaayo ki? Anti entebe bagamba ogikuuma. Ebiwulikanga byakuuma bukuumi kitiibwa kye era oluusi ne bimulabisanga yasindikibwa obusindikibwa abali mu buyinza kuba talina ngeri gy'aboogera kukubirira ku sayidi eri. Wano n'abaleka beekwate mu bulago. Tikinaabeera kirungi Haji. Sinnaba kufuna mulamwa gwe nnyinza kukolako analysis ku nsonga eyo naye nze mbadde muwulira ng'ayogera naye nga sijja kugaa nti yagambye kino nakino ng'akigamba abaana Abaganda naye nze kambakubirize ku lwange. Amiina. Batabani baffe, bazzukulu baffe, Baganda baffe, bannyinaffe mbakubira omulanga
nja kweyamba obugambo obuwerako butonotono naye kansooke na kano Ssaabasajja Kabaka ke yayogera ng'Obote amaze okuzinda olubiri mwaka gw'66 era ng'ayise gye yayita yonna eyo n'e Burundi n'atuuka e Bungereza yasindika telegram eri abakungu be n'abagamba timutegeeze abantu bange babeere bakkakkamu olwakino ekyaguddewo tebajeema tebakola kantu konna kubanga abo abaatuzinze bayinza okukozesa omukisa ogwo gwonna ne babatta ne babamalawo nakino oba Kyagulanyi yafiiriddwa akalulu oba entebe baayibye ne Kabaka baamubba ggwanga ddamba okumanya nti baamubba bibabba mu 66 ne Museveni akyabirina tebinadda naye ate baffe Ssaabasajja Kabaka yakkiriza n'avaayo mu buwaŋŋanguse n'akomawo olwaleero Emmengo gy'ali naye nga n'ebyo bibabba gye biri awalala lwaki tolabira ku ekyo ne kikumala n'obeera mu kkakkamu otege ekirala mpulira ekyokulabirako ekya Kabaka we okuba n'obugumiikiriza nti asobola okubeera mu lubiri omutali bibye kyali muwaddeyo kuyiga kyokuyiga ng'ebyali baabitwala n'ebiri ebweru waalwo nabo baabinyaga lwaki tayigira ku ekyo kale ave mu ebyo kale bakasajja amuliisa engo anaakussa omwenge nti agunywanga kitaawe omala cupa bwagenda okugwa eri ng'omutima gwabika kale n'olwekyo mwe abaana muve mu ttumbiizi n'ejjaliri n'essagambizo nti nga mwagamba nti tulitikkira engule si kyekyo si mwe musalawo Katonda yasalawo omuli gyetikkulira yamanyiiwo si wano mpulira bakitunuulire nga kyankizo nnyo okuwa Katonda akaddi asala eddirwe balibeera ekyo kye beeyagaliza oba balibeerawo bati balibeerawo twabeera mu nsiko twaga nti kale abaliba batuuse balituusa ebirowoozo byaffe n'enkola yaffe si kye kibaleetera nabo okutandika abali babatuuse balituusa enkola zaabwe watulabako oba watuwulirako nga tuli mu nguudo tutema bantu emirembe gikyoganye kakati tulina Facebook n'ebirala Facebook ng'eno ate bino byendi wano siri mu lutalo notoliyita lutalo nga ntudde wano wobulenzi byonna ebikusanze nali mu Amerika ajja kukulaba ng'asinzidde wano tutegedde yaji tukozese obukkakkamu tuleme kufa nammwe abantu abakulu abali mu Nuupu muyambe mutabani waffe oyo okumulaga kubanga ate mwe musinza emyaka mutambuddeko ensi muzirabye Obote mwamulaba Mini mwamulaba Duleebi n'Ayiisa mwamulaba Pawulo Mwanga mwamulaba obalaba Obote Party tumwagiraba kakati nitwekuba ensiko Museveni mumulabye ebyo byonna birina evidence ziyitawo lwaki tojja mu magezi mpulira okusinziira ebyo bibayambe okuwabula oli ali mu kibiina ebyali bibaddewo bye byafaayo ye musomesa asinga okusomesa ebyafaayo bibasomese ndabira ku byagundi ndabira ku gundi mpulira naye kagamba nti naloose ng'enkya ndi pulezidenti naye bwe gutyo gunaabeera nga bankubira saluti bampita mu maaso ebyo byabadde birooto wabadde ku bwa pulezidenti waggulu leka kujajinga na kutwala balala kufa ng'osinziira ku birooto butegedde yaji kale nno obubaka obuhaaji bw'otuwadde bwe bumaliriza yateera ku kitundu kyaffe kino tukusaasiddeko olwa sukaali ono
Yesimanyaji recommendations ze bakuwadde zo zitambulira ku sirya mukyere sirya muwogo sinywa bintu sinywa sukali sirya kawunga nye kati ndya ebyo greens bingi osigaza kyaji mpuliranga byonna ebiwedde byanga sigaza akalo akalo kanyo naye nywa kasera kasera katali busukali mpulira kale n'olwekyo nja kutambulira awo mpolampola Mungu akusaasire kubanga buli tumupimamu tulabanga akka bo mubutuufu omubiri gwange tegwali gwa sukaali naye ngamba era amateeka nagategedde luvannyuma nti bwobanga olimu kasukaali bekabanga kakoze babala kajanjaba ne balyoka bakuulamu erinnyo erinyo lyali lisiyadde kuli kujiijiira kali ne kasooka kakkirira n'olyoka atoddayo Katonda naye yatusaasidde aji embeera eyo egenda kubanga ekkakkana aji nkwebazizza ekitundu kyaffe kino era obubaka obw'enjawulo bw'otuwadde mpozi ng'olinayo akatalekeka naye n'alibadde nkusiibula essaawa eno aji akatalekeka kali kamu ekibi kwe kuwa obweyamo ti oba oyagala ba toyagala ffe twawangudde dda nekibanga kyekitawaanya omwana ti nze yeewera mu maaso g'abantu n'alabika ntya era agenda kusigala atya Muteesa yategeeza Gavana Sandu Cohen nti obanga ogamba nti ngenda kuwaŋŋangusibwa mpe ku Bwakabaka nze okuva ku Bwakabaka tekinnuma ne bwe ndiba ntudde wali ndigenda kusigala nga ndi Mulangira Muteesa amanyiddwa naye ate ku ggwe nga Gavana gwe balonda obulonzi wali bw'oliva ku Bwagavana ogenda kusigala busigazi mu Bungereza as a common man in London streets Gavana nekimuluma kaakati noono ayinza okitunuulira Status gye yali alinnyeemu nga yawaggulu n'okugabana ku kiriibwa ekimu ekyobwa presidential candidate naye ngenda kutambula ntya mu nguudo z'ekibuga mu mikwano gyange ojja kimu eyo ojja kubeerayo kwegamba biri byali birowoozo bulowoozo na pulaani ze zitalaba kutuukirira naye kaakati mu kufuna ekitiibwa ekisigalidde kwe kuyita bannabyabufuzi be batuule bagere bateese how do we plan 2026 kutegedde aji obubaka obwo bulungi nnyo yenze kanka kapita okubatuusaako Honorable Meja Haji Abdul Nadduli obubaka bwenna mu butwale nga bwabubawadde ebigambo ebyo tebyongerwako mbasiibudde mweraba amiina